twetaaga abantu basatu mu bulamu nabagamba luli we need a mentor mu bulamu omuntu akugamba nti gana mawule goyingiddemu nga mazeemu ebbanga ngenda kuyamba nkutambuze bulungi nkutembeete otuuke wali. That's one. You need an aspirational person. Omuntu gwotunuulira n'ogamba nti njagala kuba ng'oli oba n'okumusingako. Omuntu omulala gw'osinga okwetaaga, which we don't have today, most of the youth, you need a midwife. Omuntu agenda okuyamba okuzaala the potential you have. So the aspirational person, omuntu ono gw'ogamba nti njagala kuba ng'oli, omuntu oyo akusoomooza byakola olaba nti bikusoomooza era olaba nti osobola obikola. Then bw'otandika okukola ebintu ebyo n'otandika okufuna menta akuyambako okugaidinga nti okisobola naye weetaaga okole kino, okisobola ne weetaaga ogumiikirize, okisobola ne kati oyo bw'omala okubeera naye menta kyakulaga akugamba bazaalira wali. That is the delivery room. Tayingirayo naawe bazaalira wali. Kati bw'oyingira we bazaalira gy'osanga midwife tayagala kumanya. Sindika omwana. Nkulabamu kino, osobola kino kikola kino, osobola kikola va mu bugayaavu. Sindika omwana. Abeera mukambwe, abeera tough, but at this kwagamba you love him or her in the same measure you hate him. Nti nga bw'omwagala era bw'omukyawa. Ne kasita omala okusindika bw'otyo omwana n'ofuuka ky'ofuuse nga yakuta ng'agenda ku bibye ng'agamba I'm proud of you. Era buli w'oba okoze ensobi kasuku waliwo ebintu by'oyogera ku social media ne wabeerawo midwife wo yakufuula ky'olya kule n'agamba naye ati kino nga oyitiridde oba kyabadde overboard ano omugamba mukama wange kyayitidde ne sikyasobola kizza mabega. But the fact that you can humble yourself nokkiriza nti it was way above the usual pedigree kitegeeza oyo abeera midwife wo. Kati abasajja n'abavubuka be tulina mu mulembe guno n'abaana abakyala abaana ab'obuwala tebalina ba midwife. Those three categories of people tebabalina mu bulamu, bo bali mu kutambula. Nze ndiko everyone is competing with someone online or offline naye nga tebamanyi bulamu bw'abaana abantu babustructurinze batya. Kati awo tulina obuzibu.